Entambula esanyaladde ku ttaawo Ensambya oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya Sinotraka namba UBS 344H okutomeregana n'eggaali y'omukka. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge atuuseewo. Akabenje kano kaguddewo nga zoolekera okuwera ssaawa 7 ez'ettuntu lya leero ng'eggaali y'omukka eno ebadde eva mu bitundu eby'ekibuye ng'eyolekera ebitundu eby'ennakawa era nga mu ttaawo ery'Ensambya ku luguudo lwambuka ku Arena Mall akabenje kano we kabadde kitegeerekese nti emmotoka eno Sinotraka ebadde eva mu bitundu eby'Ensambya kati mu masekkati g'oluguudo eggaali y'omukka weekubidde Sinotraka eno. Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti Sinotraka yandibanga ebadde eremeredde omugoba waayo okusiba ate nga n'eggaali y'omukka ebadde eva mu bitundu eby'ekibuye ebadde ku misinde gya yiriyiri ng'eno ezze ekuba eŋŋombo okutegeeza abasala ekkubo teggaali y'omukka ejja wabula Sinotraka eno ebadde yalemeredde dda omugoba waayo okusiba ng'ebadde yeetisse amayinja tugayite malamu akola enguudo bwetyo eggaali y'omukka n'ekuba Sinotraka eno n'egwa ku ttaka ate ne Sinotraka n'ekubiramu emmotoka endala egambibwa nti ebaddemu abakuumaddembe. Ebyentambula bisanyaladde okumala akaseera nga bajjawo Sinotraka eno kw'ossa okuyoolawo malamu oyo ayise mu luguudo wakati wabula ababadde mu mmotoka ya Sinotraka babiri bo bakwatiddwa ab'ebyokwerinda olw'eggaali y'omukka yo nesigala ng'egenze ekakalabye emirimu gyayo. Ku lwa 88 akatonyaze 8 y'obujjajja lwasa mayinja nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano Ensambya. Ensonga z'okudduukirira abasuubuzi abaakosebwa mu mataba mu Novemba w'omwaka oguwedde agaali mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala zizzeemu omukoosi abakulembeze b'abasuubuzi bwe bawakanyizza olukalala olw'enkomeredde olwabadde lufulumiziddwa nga bagamba nti bannaabwe bangi tebaliiko. Ssaabaminisita Robin Nabbanja olwaleero mu lukungaana bannamwe lwe batuuzizza ku yaafeesi ye ategeezezza nti ekitongole kya ISO kibadde kifulumizza olukalala olw'enkomeredde nga luliko abasuubuzi 737 nga luggiddwa mu nkalala ezaakolebwa ebitongole ebitali bimu. Ssaabaminisita ategeezezza nti enkalala ezaggiddwamu olukalala lw'enkomeredde kuliko olwa KCCA nga luno lwaliko abasuubuzi 408, olwa Kasiita lwaliko abasuubuzi 420, FUTA abasuubuzi 2,005, URA beemanyi abawa omusolo 360, abagagga bannyini bizimbe baakola olukalala nga lwaliko abasuubuzi 354. Okusinziira ku Ssaabaminisita, ensimbi zino zibadde za kubaweebwa sabbiiti ejja wabula nti ate olw'endooli tezizze mu nteekateeka eyo basazeewo okugira nga bayimirizaamu. List eri verified erimu abantu 703 kati eggulo nalagidde babatimbe na bano babatimbe na bano bakole ki muno baaliwo amasimu ge baakuba ng'abamu b'amasaka nga tebamanyi n'okumanya nti bali mu lisiti enenneni abamu nga batembe iti babeerangako namu n'abamu baali bamubende. Ssaabaminisita ayongeddeko n'ategeeza nti singa abasuubuzi bano tebeetereeza mu bwangu ensimbi zaabwe boolekedde okuzifuna mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ejjo twatudde ne tugamba tuttaanye naye era ne basigala nga bagamba maama waliwo ebizimbe bye bataagendamu. Bwe nabuuziza aba ISO ne bagamba naye kati mpozi nga kitegeeza bizimbe bitaakosebwa nabyo tukole ki tubiwe. Kati kiba kituuse nti neeka 10 bajja kutuuka kati ebyamataba tuba tukola ki tubivuddeko. Nimbagamba nze enkola yange yeeyo muno walimu abantu 700 balimu abantu 737 kati batugaya tutandika okusasula bano naye olunaku lw'eggulo bwe nabuuziza president nanga nti asooka olindeko bwawakyalimu abakaayana katulinde naye kati bwe tulinda kitegeeza nti bano n'abaana ababadde verified kuba financial yeesigaza mwezi ogwo kati ebyo biba biwedde sente zijja kuddayo. Ssaabaminisita Robin Nabbanja era asinzidde wano n'asamba gye bibadde bibongeesebwa abasuubuzi nti ensimbi zaabwe pulezidenti yazifulumya dda era nti ziri mu yaafeesi ye. Agambye nti kino si kituufu, ensimbi ezoogerwako tezinnafuluma era naye tannaba kuzirabako. The 20 billion has not even come to the office of the Prime Minister. We are yet to get that money. It comes on requisition. So we are still struggling to get a harmonized
list. It has taken us all that long. One, because during that period, I was also in my election. I was struggling to survive politically, and everybody was not here. Ebyo nga biri bityo poliisi ya Uganda erangiridde nti wagenda kubaawo okutaataagana mu ntambula y'ebidduka ku nguudo ezitali zimu okusobozesa emikolo egy'okulayiza omukulembeze w'eggwanga okutambula obulungi. Okusinga embeera eno egenda kubeera ku nguudo z'omu Kampala n'emiriraano okuli olw'Emunyonyo, Kololo n'enguudo endala ezisuubirwa okukozesebwa abakulu. Gavumenti yalangirira dda nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa agenda kulayira ennaku z'omwezi 12 ye ssabbiiti ejja era emikolo gya kubeera ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo. Okusinziira ku nteekateeka, gavumenti z'erina kitegeerekese nti abakulembeze b'amawanga abasukka 30 be basuubira okwetaba ku mukolo ogw'okulayiza President Museveni. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma asinzidde ku Media Center mu Kampala n'agamba nti enguudo ezimu naddala ezituuka ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo zigenda kuggalwa, n'asaba bannayuganda okugondera enteekateeka eyo. Era tubadde tubasaba nti mujja kuba mulaba nga waliwo engeri gye tujja okwasaamu ebyenziruka nga enguudo ezisinga ezinaaba zifeedinga into Kololo Independence Grounds emikolo gye gigenda okuba. Ezimu mujja kuba musanga nga tuziggala obanga ezimu tukola diversions. Naye waliwo amakubo agajja okusinga okukosebwa, then waliwo n'amalala agajja okukosebwa akatonotono. Mu buufu bwe bumu ekitongole ekivunaanyizibwa ku mbuuka z'ennyonyi mu ggwanga ekya Uganda Civil Aviation Authority kitegeezezza nti kyeteeseteese ekimala okwaniriza abagenyi bonna abagenda okujja okwetaba ku mikolo egy'okulayiza omukulembeze wa Uganda. Ssenkulu w'ekitongole ekyo Fred Bamwesige asinzidde ku Media Center n'ategeeza nti ng'ekitongole ekyo beeteeseteese bulungi era nti abagenyi bonna abagenda okujja wano mu ggwanga Uganda okwetaba ku mikolo egyo baakwanirizibwa mu ngeri ey'enjawulo. Okwaniriza abagenyi baffe abagenda kwetaba ku mukolo guno nga mulimu bakulembeze b'amawanga gana gatuliraanye aga Africa n'egyo mikwano gyaffe ku nsi yonna, ate bangi bamaze dda okonfaminga tibagenda kwetaba mu mikolo eno. Nga bulijjo engeri gye twanirizamu abantu abagenyi baffe yanjawulo kubanga bano nga bwe mumanyi bamanyi n'okujja eno n'ennyonyi zaabwe oba chata oba endala ennyonyi z'amawanga gaabwe ne delegation zonna abantu bangi betutabeera nabo buli lunaku. So tuli beetegefu, eggwanga lyonna lyetegefu. Tubadde n'akakiiko ffe nga aviation tukulira akakiiko akakwata ku bintu bya airport nga bwe twaniriza abagenyi ku airport, naye eggwanga lyonna abalala departments endala nazo zirina kye zikola, naye ffe kye tukola ekitukakatako okuno okwaniriza abantu mu airport zaffe. Twambawo ekyokulabirako buli mukulembeze w'eggwanga bw'amala okulandinga tubeera n'abantu baffe abamwaniriza baana bamuentertaininga era n'otumulinga bwe tuli temulaba buli lunaku ne red carpet ekitabeerawo bulijjo abasaabaza ba bulijjo bwe baba nga tubaaniriza. So waliwo ebintu bingi bye tukola naye tuli redde mu bintu ebyo byonna. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa, ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omusirikale okukwata omuntu ateeberezebwa okuzza omusango mu ngeri etyoboola eddembe lye nga munnamateeka Ruth kulabako bw'annyonnyola. Aba mukyala amateeka galagira nti omusirikale omukyala yalina okukwata omukyala si mwami, ate nga engeri gye bamukwatamu eba esinziira ku ngeri naye gy'aba yeewaddeyo ku bantu abo. Tebakkirizibwa kukozesa maanyi gayitiridde nga bakwata omuntu okuggyako ng'omuntu oyo naye alina ekisi oba ng'alabika okuba nti ayinza okutuusaako abasirikale abo obulabe. Singa okwatibwa mu ngeri etyoboola eddembe lyo oba oli wa ddembe okuwawaabira abasirikale abo ng'oyita mu Attorney General naye okubira ndi oli mu kkooti n'osobola okusasulwa.
Akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde ennaku z'omwezi 24 omwezi ogujja ogw'omukaaga nga lwe lunaku olw'okuddamu okulonda okujjuza ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala okudda mu bigere by'omugenzi Helen Nakimuli eyali omubaka omukyalo wa disitulikiti eyo eyafa omwezi oguwedde. Bino bituukiddwako mu nsisinkano ebadde e Kalangala ku kitebe kya disitulikiti wakati w'abakulembeze ba disitulikiti, omubadde ab'ebyokwerinda n'abakulembeze ab'akakiiko ak'ebyokulonda abakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko ako omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama. Okusinziira ku nteekateeka efulumiziddwa, abaagala okwesimbawo baakusunsulwa okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 omwezi ogujja ogw'omukaaga, olw'okunoonya akalulu kutandike ng'ennaku z'omwezi 12 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi gwe gumu ogw'omukaaga. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama alabudde abakwatibwako okulonda kuno bagoberere amateeka okusobozesa enteekateeka eyo okutambula obulungi. Kyekibinja ekikulembera by'okwerinda enkola yaffe ey'okulonda. Uganda Police Force balina obuvunaanyizibwa okulaba nti embeera eriwo egoberera amateeka, ate abantu bonna balina okugoberera amateeka. Byonna ebikolebwa ensi esigere ng'erimu tuli bakakamu ate tulina emirembe, ate nga tulaba nti ensonga yonna tugimalire let's resolve any arising matter within the parameters of the law. Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo egambye nti etandise kaweefube agendereddemu okunoonyereza n'okukuba ttooki mu nnambika egobererwa mu kugaba ebifo by'abayizi abaweererwa gavumenti mu matendekero aga waggulu. Abayizi bano abasinga be bamu ku abasinze okukola obulungi mu disitulikiti zaabwe mu bibuuzo ebyakamalizo ku mutendera gwa siniya ey'omukaaga, era bayita mu nkola emanyiddwa nga disitulikiti koota okusoma mu yunivasite oba mu matendekero amalala aga waggulu. Enteekateeka eno ejjidde mu kiseera nga wabaddewo okwemulugunya okw'amaanyi ku ngeri ebifo gye bigabwamu mu bayizi abamu nga waliwo be balumiriza nti ate abaweebwa ebifo babeera abaana b'abagagga abasomera mu masomero ag'amaanyi ate abalina obusobozi okwesasulira ebisale. Dr. Dennis Mujimba ayogerera minisitule y'ebyenjigiriza agambye nti gavumenti neeteefuteefu okuddamu okwetegereza enkola ezibadde zigobererwa mu kugaba ebifo abantu ba bulijjo bongere okubiganyulwamu. It was based on two factors. One, that there are districts which by land size and population are much bigger than some districts which were created out of one sub-county or one county. Number two, that the district quota system would be the most preferred equitable mode of distribution of this quota. That since we came up with the allocation of 4,000 merit base for slots for bursaries, the population dynamics have changed. Enteekateeka eno ey'okuyambako abayizi abakoze obulungi okusomera obwereere mu matendekero aga waggulu gavumenti yagitandika mu mwaka 2005. Abayizi 4,000 abawandiisibwa ku bano kuliko abayizi 3,000 baatwalibwa olw'okukola obulungi ebibuuzo ebya siniya ey'omukaaga, so nga ebifo ebirala 1,000 biweebwa abayizi mu disitulikiti okudduukirira abo abateesobola, abakoze obulungi mu byemizannyo, abaliko obulemu n'abalala. Dr. Mujimba ategeezezza nti bagenda kuddamu okwetegereza enteekateeka eyo n'okulaba engeri gye bayinza okwongera ku bungi bw'ebifo okukwasizaako abatalina. This is a policy issue that has financial implications. The ministry will come up with proposals and take them to cabinet for discussion. It is after cabinet has cleared that we shall come back to the public and state the new position on this quota system. And again, as I said, we had outcry that the merit base of the